Kyaddaaki akakiiko k'amagye akakulembera eggwanga lya Sudan ka Transition Military Council kakkiriza okwenyigira obutereevu mu kukuba abeekalakaasi mu ggwanga lino, wabula ne beegaana omuwendo gw'abantu abafudde nga bagamba nti gwe bamanyi si gwe omutuufu abali ku ludda oluvuganya gavumenti gwe bagenda boogera. Okusinziira ku bakungu ba Sudan, abantu 46 be bafiiridde mu bwegugungo buno, newankubadde nga waliwo abasawo abasaasaanya amawulire nga galaga nti abantu 100 be bafiiridde mu kibuga ekikulu Khartoum. Kigambibwa nti abeekalakaasi abattiddwa baakubiddwa ab'akabinja k'amagye aka Rapid Support Forces nga kano kaleetebwa amagye agakulembera Sudan mu kiseera kino okuyambako mu kugumbulula abeekalakaasi abalemedde ku nguudo. Abamu ku bantu abafudde emirambo gyabwe gyazuuliddwa mu mugga Kiira mu kibuga ekikulu Khartoum, wabula gavumenti yasoose kugaana kubyogerako okutuusa abakungu mu kitongole ky'ebyobulamu lwe basaasaanyiza amawulire ag'abantu abafudde. Embeera bannansi gye batambuliramu ey'okwekalakasa yalemesa ne bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti enteeseganya wakati waabwe n'akakiiko akakulembera eggwanga aka Transition Military Council nga bagamba nti bannamagye bano balabika obunnanfuusi era nti tebasobola kuteesaganya nabo. Wabula ne gye buli eno bannansi mu kibuga Khartoum batambulira mu kutya olw'okutya ebinaddirira olw'abakulembeze baabwe obutagoberera amateeka nga baganye okuteeka obuyinza mu muntu wa bulijjo. Sudani ezze kulemberwa akakiiko k'amagye ak'ekiseera ka Transition Military Council okuva amagye lwe gawamba eyali omukulembeze w'eggwanga eryo General Omar al-Bashir olw'okulemererwa okutereeza embeera eyaviirako abeekalakaasi okweyiwa ku nguudo. President Omar al-Bashir yali afugidde Sudan ebbanga lya myaka 30 kyokka nga n'amagye ne gye buli eno gakyakalambidde nga gaagala bannansi bagumiikirize ebbanga lya myaka 3 bateeketeeke okulonda okwawamu. Kyokka ku ntandikwa ya ssabbiiti eno ssaabaduumizi w'amagye Abdel Fattah al-Burhan yavuddeyo n'ategeeza nti endagaano y'emyaka 3 gy'abadde basuubira okutegekerako okulonda eggiddwawo nga kati okulonda kwa kutegekebwa mu bbanga lya myezi 9 gyokka.